for Comrade Asumani basalirwa. Our fellow artist Arinda Michael, also known as Ziggy Wine, was kidnapped, tortured, and finally died. May his soul rest in peace. Sewan Kambo Hannington, a fellow artist also known as Sweet Pips, was beaten on camera by the military that we pay to protect us. He never recovered from his wounds. Hakim Sekama, a vibrant young man, was run over by a police car number UP2525, and myself and Comrade Joel Senyonyi were watching as this was happening. Rita Nabukenya, a beautiful young lady, was run over multiple times by a Uganda police car in Nakawa. Daniel Cheyune was murdered the following day, shot by an LDU in Nansana. Just recently, along Ginger Road, Comrade Mutiabule Charles was run over by a car belonging to the military of Uganda along Ginger Road. We also have other comrades that died, not necessarily murdered, but in the line of duty. And these include Omulangira Goloba, his sister is with us today, Nyakuta Robert, Dralega Ismail, and Wanimbi Asuman. We salute them. Ladies and gentlemen, there are those heroes that were kidnapped and they disappeared, just like in their mean times. And up to today, they are still missing. We continue to salute you wherever you are, whether on earth or in heaven. Comrade John Bosco Chibalama, we miss you, we love you, and we wait for you in any way, whether physically or spiritually. Ladies and gentlemen, not only the dead or the disappeared are the heroes. There are those heroes that refused to die. There are those heroes. Bano bebamu kubazira abaze battibwa government ya Museveni. Era nga kubonna tewali report yali eweereddwa mu butuufu ey'okubatta newakubadde battibwa ng'ensi yonna eraba. Bwe twali ebugiri nga tunoonyeza muganda waffe Asumani basalirwa akalulu, poliisi ya Uganda yatemula Mbowa yatemula Walyendo Asumani. Ono yali mwana muto nga talina musango gwazizza, wabula omusango gwe gwali gwa kuwagira nkyukakyuka. Mukama amumuze emirembe. Arinda Michael, oyo nga muyimbi munnaffe era ng'erinnya ly'okuseegi baali bamuyita Ziggy Wine. Bamuwamba ne bamutulugunya ne bamuggyamu n'eriiso era n'amaliriza ng'afudde. Muyimbi munnaffe omulala gwe bayita Sewankamba Hannington, abangi gwe bamanyi nga Sweet Pips, oyo yakubibwa emiggo egy'okumukumu, ebino nga byali ku TV zonna ezawano n'ez'ensi yonna, ng'akubibwa abasirikale ba Uganda nga ku uniform zaabwe balinako n'ebendera y'eggwanga. Bamukuba emiggo era teyawona mu biwundu ebyo n'afa. Mukama amumuze emirembe. Muganda waffe Hakimu Sekamwa, ono nga yali muvubuka muto muvuzi wa bodaboda e Luweero. Ono emotoka ya poliisi namba UP 2525 yamutomera n'emutta nga ndaba olunaku olwo twali n'omwogezi waffe Joel Senyonyi ne bannaffe ffenna nga tuva ggulu mu kooti, era poliisi yamutta tetufunanga lipooti okuva ku olwo. Mukwano gwaffe omuwala muto ennyo gwe bayitanga Rita Nabukenya yatomerebwa emotoka ya poliisi nedda n'emabega nemumaliriza awo enakawanga ne kamera za poliisi ziraba
polisi n'etusuubiza nti egenda kujjayo ebifaananyi by'okuttibwa kwa Rita. Polisi mpaka kati tetuwanga report. Rita Mukama akuwummuze mirembe. Ekyo tekyamala bwe twazika Rita tuba tukomawo enkeera nga tuli e Nansana, era abo abalina okuba nga bakuuma ddembe aba LDU omu ku bo n'akuba Dani Kyeyune essasi era mu liiso n'amutta nga kamera ziraga era ebifaananyi nga bamutemula mwabiraba. Okuva ku olwo basebo ne bannyabo gavumenti ya Uganda ne polisi ya Uganda tebangayoko na lipooti yonna. Tekunawera mwezi mulamba nga muganda waffe owa Freedom Border okukuba ejjinja gwe bayita Mukyabule Charles emmotoka ey'amagye emutomedde ekigenderere n'emutta, era gavumenti ya Uganda tevangayo na lipooti yonna. Abo nno be bamanyikiddwako naye nga bangi nnyo ku bannaffe abattibwa ne batamanyirwako n'amafiire, era nga bangi bakyagenda maaso okuttibwa n'okutulugunyizibwa mu bifo ebitamanyikiddwa. Tuyimirira nabo tubasabira Mukama abawummuze mirembe, era nga tugenda bajjukira ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Mweno sitwago basebo ne bannyabo bangi bannaffe abalala bafudde naye nga bafiiridde mu lutalo lwa kununula ggwanga wano Uganda ne Bunaayira. Omwo nga mwe muli Omulangira Golooba era nga mwannyina tuli naye leero, Yakuta Robert, Comrade Ismail Dwarega ne Comrade Asuma Wanimbi. Mukama abawummuze mirembe. Si abafudde bokka basebo ne bannyabo, naye bannaffe abalala bangi babuziddwawo nga tebamanyiddwako mayitire, tetumanyi oba balamu oba bafu. Naye nga gwe tusinga okumanya ye munnaffe John Bosco Kibalama, ng'oyo yabuzibwawo era nga paka kati tanaba kulabika. Muganda waffe Kibalama, oba oli mukulu oba oli ku nsi kuno, njagala omanye nti tukyakujjukira, tukwagala era tukola misana na kiro okulaba nga tutuukiriza omulimu guno watulekera ogw'amaanyi ogw'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Basebo ne bannyabo abazira si be babafudde bokka, naye tulinayo n'abazira abaagaana okufa. Bangi tebasobola kwogera bulungi, bangi tebasobola kuyimirira, naye nga baagaana okukkiriza ebikyamu. Mwabo basebo ne bannyabo olwaleero tulina Honorable Francis okuva Emityana. Ayinza okuba nga tasobola kuyimirira bawubirako olw'obuvune bwakyalina kati, naye muganda wange njagala omanye tukwagala nnyo, tukuwa nnyo ekitiibwa era ebiwundu byo ze zimu ku nsonga lwaki tetukkiriza. Era njagala okikusuubiza kati muganda wange ti ne bwe bulibeera ddi obwenkanya bujja kubeerawo. Muffe era mulimu muganda waffe ng'olwo batukwata naye ne bamukuba emiggo mingi nnyo era nga ye tatereeranga paka kati okuva nga 13 August emyaka 2 egiyise. Bamuyita Comrade Atiku Shaban okuva mu Arua. With respect to my brother, thank you for standing for what is right even when it's dangerous. Awardiful. Olwaleero tetuli naye naye tetusobola kumwerabira mwannyinaffe Asera Knight ng'oyo yatulugunyizibwa era nga naye tatereranga okuva ku olwo. Basebo ne bannyabo era nga bwe mulabye omu ku bannaffe oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa gavumenti eno takyasobola na kutuula mu musana bbanga liwera, era abadde alina okugenda awomoleko nga taagala kuziikira wano, we bamuyita Honorable Betty Bakireke Namboze. Tumanyi nti atulaba ku social media, maama tukwagala nnyo, era example gye watandika
tejja kufa bwekyo, lazima tulina okukusa ensonga eno. Basebo ne banyabo nga People Power Movement tuwadde luno olunaku tulukuza ng'olwabazira, era nga National Unity Platform tugenda kusawo enteekateeka yonna erutongoza lubeere lunaku lwabazira mu kibiina kyaffe kino. Njagala okwebaza era nga nfundikira ensonga eyo, njagala tukume emisubbaawa gino nga tujjukira bannaffe. Olutalo nga luwedde tuliyambale It gives me so much pleasure to see that the struggle is getting more real, to see that our freedom is becoming more realistically seen in the future. Today, ladies and gentlemen, it gives me so much honor and pleasure to receive the eminent leaders that are joining the National Unity Platform. For many leaders, for many of you, some leaders joining the National Unity Platform does not come as a surprise. And indeed, as I communicate further, you will notice that we have been working very closely with these comrades. We started the People Power Movement and we were moving informally because this struggle is not bent on formalities. That explains why we did not start out as a political party, because we wanted to be the gum that brings together all the forces of change, especially those that are bent on ending the Museveni 35-year-old dictatorship. Many of them we've been working together under the People Power Movement, and yes, even when we announced the unveiling of the National Unity Platform, they continued to offer leadership. So I salute those leaders that we've been working with very closely together, but today they have taken a formal step to join the National Unity Platform. So together with them, we are taking on the dictatorship both informally and formally. I must also, in a special way, salute those members of parliament, especially those that were not necessarily part of the DP bloc, that joined the National Unity Platform, therefore
leading the way in Parliament. I salute you, Honorable Francis Zake Kaonao Chaliwange Binafs. I salute you, Honorable Latif Sebagala. I salute you in your absence, Honorable John Patrick Nambeshe. I salute you, Honorable Nsamba Oshabe. I salute you, Honorable Kalwanga. Thank you also, Honorable Chagulanyi. He's a member of Parliament, not so. Ladies and gentlemen, today is another overwhelming step. Yes, we have been working together behind the curtains with the eminent leaders, particularly from DP and those that are independent. They've guided massively throughout our operations as the People Power Movement and even the National Unity Platform right from inception. And yes, these leaders have led other leaders. You see, I've always told my friends that it's so hard to lead people, but it's even harder to lead leaders. So I want to salute the leaders from the DP bloc. I want to salute the leaders from the DP parliamentary. I want to salute, we cannot mention all names, but it can't go without mentioning the eminent leader in the name of Honorable Mpuga, the eminent leader in the name of Honorable Segona, the eminent leader in the name of Honorable Sewungu, who was being sick, but made it today. I welcome all fellow members of Parliament, Honorable Wino, Alan Sewanyana, Honorable Kasibante, Honorable Florence Namayanja, my neighbor and very, very good friend who have worked together very closely behind the curtains to see that this is the way it is today. Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi, my neighbor Muchalone Muchibuga, he comes from Butambala, I come from Gomba. I can't go without mentioning you, Chairman Matia Rwangabwanika, the Kung Fu specialist, and all the eminent leaders from DP bloc, and of course the giant, Honorable Sajari Avende. Very, very welcome, ladies and gentlemen. I'm told the Honorable Veronica has arrived. Wow. But Honorable Veronica mumulekaite banango yombaka wa parliament. Mutuleke tuyagale konga kyali babaka ba parliament banana. Karibu sana Honorable Veronica, and kindly find her a seat. Ladies and gentlemen, today is a very important day. We don't only have politicians here. We have sportsmen, we have artists. I'm personally an artist, and I can't talk of any other pleasure than welcoming my long-time friend, frenemy, buddy, comrade, and everything. Welcome, my brother, Dr. Jose Chameleone. Before I proceed, allow me hand Honorable Veronica Nanyondo her membership card. Welcome to the National Unity Platform. Bino kambyogere ne mu Luganda nga sineyongerayo. Banange nsanyuse nnyo olunaku lwa leero. Nnyo nnyini. Olunaku lwa leero tulutwala ng'olunaku olw'abazira mu kisinde ekya People Power. Era ng'ekibiina kya National Unity Platform tuteekateeka okulumyusa ng'olunaku lw'abazira. Kubanga luno olunaku bannaffe bangi battibwako, ne n'abazira bangi nnyo okugeza muganda waffe John Bosco Kibalamago babuzaawo talabikanga, ne bannaffe bangi nnyo abatulugunyiziddwa omuli Honorable Zaake n'abalala. Tubawanye ekitiibwa baganda bange. Naye nga bwe twagambye nti leero
sirwa kungubaga bukungubazi na kujukira bannaffe abazira. Ababazira ekibafuula abazira si kubakaabira amaziga, si kubajjukira ne tubayimbira obuyimba. Ekigendo bafuula abazira ffe kwe kukola kyonna kye tusobola okutuukiriza olugendo lwe baafiirako, kubanga baafiira ku mulimu nga Balugu. Kale nno kitukakatako ffenna okulemera ku ekyo kye baali balwanirira. Kimpa essanyu nti ku lunaku lwennyini nga tujjukira bannaffe abo, ate twegatiddwako balwanyi bannaffe ab'ebitiibwa, empagi ziruwaga, abakulembeze ab'enkizo nga basinga obungi bavudde mu DP block ne mu DP parliamentary caucus. Tubaniriza nnyo bannange ab'ebitiibwa, ba MP bannange mwenna, abakulembeze ab'enjawulo, ba mayors mwenna, ne bayimbi bannaffe mwenna, ne bannabyamizannyo. Tubaniriza mu kisinde kino ekya People Power, bangi mwe mubadde, naye ate tubaniriza n'okwaniriza okw'enjawulo mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Kino ekibiina kya National Unity Platform kyakugatta bantu bonna era ng'ekisinde kya People Power bwe kyali tebiina njawulo, balinga balongo. Ekyenjawulo nti National Unity Platform kye kibiina ekitutwala mu kalulu mwe tugenda okufufugaza Museveni naye atye. Tubaniriza nnyo bannange, eri mwenna abatwegaseeko tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa, tubadde tubeegomba nnyo, era kati ekirooto kyaffe kituukiridde okukolera awamu ng'abaana ab'enju emu. Mutuwabule, mutuwe amagezi, mukwatire wamu, kubanga kati ffenna tufuuse muntu omu. Eri bannaffe mwenna be tubadde nabo mu kisinde kya People Power era be tubadde nabo mu kibiina kya National Unity Platform, njagala obbasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko. Nkiddamu, njagala okubasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko n'omutima omuggule. Temubatunuulira nga balabe, temubatunuulira nga competition, temubatunuulira nga abaze okuba displacinga, mubatunuulire nga abooluganda, kubanga tewali muntu asobola kumalako ng'ali yekka. Tuzze tukyogerako ne kati tukyogerako nti ekibiina kyonna ekirowooza nti kigenda goba Museveni nga kiri kyokka kyerimba. Kimpa essanyu nti bannaffe batwegaseeko leero, naye ate kijja kulaganya empisa zaffe okusinziira ku nnyaliriza gye tubaaniriza. Bangi bayinza okuba n'okutya, bangi bayinza okuba nga muvuganya ku bifo byebimu. Ekyo tulina okukikola nga bwe tubadde tukola nga tutuulanga abantu ne tuluŋŋanyizibwa kigendererwa kyaffe. Ekigendererwa kyaffe kya kutaasa ggwanga lino ku muyeekera gwe bayita Museveni ne bayeekera banne. Let me say that in English. To our comrades that just joined us, we welcome you. We appreciate you. We respect you. We have been admiring you from afar. We have been hoping and wishing that we could work with you, and we are so honored to receive you today. Guide us. Teach us as we will be teaching you. Learn from us as we will be learning from you, because we are in this together. The National Unity Party is a platform for every change-seeking force. We are all equal, and we shall treat you equally. Nkiddamu mu Luganda ekyo nti ffe mu National Unity Platform ffenna twenkanankana, era buli omu tujja muyisa kyekimu era tujja muwa ekitiibwa. To all our comrades that we have been working with all along in the People Power movement and now in the National Unity Platform, these our comrades who just joined us,
I call upon you to welcome them with an open heart. Do not discriminate them. Do not alienate them. Do not make them feel different. Don't make them feel any less. And yes, don't make them feel any special. We are all the same. The way... Thank you. The way we welcome our comrades, the way we treat them is going to say so much about us as the National Unity Platform. We are one and the same. We are in this together. Let us go to work. Basebo ne banyabo n'obugambo obwo njagala bebaza bantu bangi nnyo weta utolole eriso bw'ejji ne ligwa ku Dr. Bedwani kanogamba walayi naye kati tumuyina tukikube ne wetoola bwoti n'olengera Honorable Mike Mabike n'ogamba naye waali tukikube. So era ku kiseera kino njagala okusaba bannaffe bonna abalwanyizi b'eddembe mu bibiina eby'enjawulo baba tukolagane ffenna. We are not each other's enemy. We are comrades in this struggle. Whether we belong to the same political party or not, we are one and the same. Museveni bw'aba tutulugunya tasosola. N'olw'ensonga eyo naffe tuba tumulwanyisa tetwesosola. I say this in English to all our comrades in other political formations. I want you to know we are not each other's enemy. We are comrades in this struggle because when the dictatorship is oppressing us, they oppress us the same. While I am very glad that eminent leaders are joining the National Unity Party and we are going to work together closely and solidly, we continue to extend a hand to you. We are ready to work with you even when you're from different political parties. We are ready to work with you even when you don't belong to NUP, because all we believe is that people power is our power. So, n'obugambo obwo basebo ne banyabo, allow me to seize this opportunity. Like I told you, many of the leaders are symbolically receiving their membership cards of the National Unity Platform today, but we have been working together right from the inception of this political formation. So, allow me, and I know many will not shock you because you've seen us working together. Allow me, ladies and gentlemen, unveil and introduce part of the leadership structure in the National Unity Platform. That I, according to the mandate given to me by the Constitution of the National Unity Platform, together with other leaders, want to introduce to you the leadership. Allow me unveil, the Constitution allows me to have 4 deputy presidents from the 4 regions of Uganda. Ladies and gentlemen, the person I'm about to read to you is famously known as Mama Lina. This is a distinguished leader with several years of activism. She's a political leader from the grassroots, and she has mobilized for a very long time. She's a seasoned mentor of leaders, especially the women in politics. She was born on the 8th of September, 1961, and we shall be celebrating her birthday very soon, turning 60. She's a mother of 5 and a grandchildren of 4. But today, allow me to edit, she's a mother of 6 because I'm also her son. I am her friend and her comrade in the struggle. She comes from
Vura constituency in Arua in northern Uganda. She's a West Nile girl. While we celebrate the heroes, we must remember that her husband is a hero that was